tugenda mu business tip katukole bwe tuti. Abuka wenja mubwakedde mpulira atusomesa ku ngeri y'okulabirira mu business zaffe zisobole okutumbuka. Akati atera nkujjukiza webale nnyo okwekumira ku CBS FM era osobola okutuwuliriza n'okulaba programu zaffe z'oba osubiddwa n'ebirala bingi ku YouTube otusangayo Naawe Osobola akataba kawandiikibwa muganda wange Simon Senkai kagula emitwalo 10 weefunire kopi muganda wange ate oyongere okuwulira obubaka obw'enjawulo obuteekateekeddwa obulungi. Olunaku olw'eggulo twayogedde ensonga eziwerako. Twayogedde ku kwegazaanya okulya ensi. Njuga nti leediyo ya CBS yamanya ekibala kyayo n'ekikubisaamu n'ebunyisa kati yeegazaanyiriza ddala mu katale ka leediyo zonna era teryagivuganya. Eryo ekkubo terefayina lyekutte mu kiseera kitono kyokka bwe kiti egenda kutuuka ku ddaala ery'okwegazaanya nga tewali ajoogerako wadde kuga nti munaagisemperera. Akati awo nno bwe tutyo bwe twayogedde okwegazaanya kitegeeza kwefuga katale mwoli nga gwasalawo emiwendo mu katale ako oba emiwendo egikwatagana n'akatale ako naawe otuula mu lukuŋŋaana olugisalawo. Omu ku bagagga ayitibwa Bill Gates yasobola okuzimba enteekateeka ebunyisa ebintu okwetooloola eggwanga lya Amerika n'ensi yonna okutwalira awamu ne kireetera ne gavumenti ya Amerika okutandika okumutya olw'okwegazaanyiza mu katale ak'ebyuma bikalimagezi computers. Yatuuka ekiseera n'awamba akatale ka kompyuta mu nsi yonna. Kino kyamuleetera obuzibu obw'amaanyi ne gavumenti y'ensi ye era yayitibwa ne wabaawo ebikkaanyizibwako. Obuwanguzi bwo busobola okutiisa abantu abalala naddala nga tebakutegeera. Naye toyina kutya kubanga ensi ewalana mugagga. Kyokka n'omwavu alina amuwalana era amulwanyisa. Ekitwala kite mu bbanga si mpewo naye kulwanagana na mpewo. N'olwekyo totya. Kozesa ekitone kyo oyite mu mitendera gyonna egiragiddwa wano weesige Mukama Katonda eyakola enteekateeka ey'obulamu bwo ogende mu maaso. Weebuuza ekibuuzo kino. Kirabo ki ky'olina? Kirabo ki ky'olina okukozesa okusobola okusituka? Wazaalibwa n'ojja mu nsi ng'ekirabo kya Katonda eriffe abalala. Olwa Katonda okutwagala ennyo yalaba okusoomooza kwe nga tuli kusisinkana mu bulamu bwaffe kwe kutusindikira ggwe ojje otuyamba okuvuunuka okusoomooza okwo. Era buli lw'otegeera kino nti ku nsi oyina kye wajja okukola, enzigi zonna mu nsi zijja kukuggulirwa. Oba ekyo ekirabo ky'olina okikozesezza otya okusobola okusituka? Weebuuze. Ekyo ekirabo ky'olina okikozesezza otya okusobola okusituka? Wazaalibwa n'ojja mu nsi ng'ekirabo kya Katonda eriffe abalala. Olwa Katonda okutwagala ennyo yalaba ng'okusoomooza kwe tulisisinkana mu bulamu bwaffe kwe kutusindikira ggwe ojja otuyambe okuvuunuka okusoomooza okwo. Era buli lw'otegeera kino enzigi zonna mu nsi zijja kuba zikuggulirwa. Teweetuulako kubanga obuwanguzi oyita nabwo. Obulamu bwo bulinga ensigo eyeekweseemu obusukkulumu. Buzuule obukulimu. Bala ebibala. Bikubiseemu. Bibunyise. Weefuga akatale konna mw'oli nga buli ky'oyagala kijja buzzi gy'oli. Ekinaava mu ebyo byonna kusukkulumizibwa mu nsi. Jjukira nti obusukkulumu tebabufuna lwa kubunoonya, wabula obusukkulumu
bufuuka bufuusi. Ya tuli mu katabo kaffe Naawe Osobola Simon Senkai. Era agamba nti munnange etteeka ekkulu erifuga obuwanguzi awo we twabadde. Eruga nti okusinziira ku byawandiikibwa byonna oba ebiwandiikiddwa, bw'oba oyagala okufuuka omuwanguzi togenda kunoonya buwanguzi bweru, wabula obuwanguzi buli mu ggwe era bunoonyeze munda mu ggwe. Abantu bonna abagazaako okunoonya obuwanguzi batono ababutuukako, era bwe baba babutuuseeko tebutera kuwangaala. Ku bantu bonna abagagga bannaggwa n'okwetooloola ensi, teri yagezaako kunoonya buwanguzi, banoonya muwendo mu bo. Kwe bateeka amaanyi, omuwendo ogwabwe kwe bateeka amaanyi, oluvannyuma obuwanguzi bugenda gye bali nga sina bye baliko, obuwanguzi bujja tebabilinako. Abaddugavu tusaanidde okutegeera ekintu kino, era y'engeri yokka gye tujja okukyusaamu ensi zaffe n'obulamu bw'abantu bwaffe. Abantu bonna be tusomako bakoze ebintu ebyewuunyisa, omuli Jack Ma, omuli Bill Gates, omuli Steve Jobs, omuli Nelson Mandela, Thomas Edison, Mahatma Gandhi n'abalala. Bo bonna tubawulidde era bakoze ebintu ebyewuunyisa, naye teri yalwanirira buwanguzi na busukkulumu kwabo. Baafuuka abantu ab'omuwendo nga bagoberera ebyo ebiri mu bo. Bw'oba oyagala okuwangula n'okusukkuluma mu nsi eno, tonoonya busukkulumu, kubanga obusukkulumu tebabunoonya. Naye zuula ekirabo kyo, zuula omuwendo gwo, guli ludda w'omuwendo gwo. Kikuze okikozesa okumalawo ebizibu oba ekizibu ekiruma abantu, ogenda kufuuka ow'omugaso eri obulamu bw'abantu abo. Oluvannyuma bo bennyini abantu be bajja okukusukkulumya mu bo nga tolwanye na muntu yenna, era bakuwe ebyo byonna by'oyaayaanira nga tolwanye. Ako nno kabadde kakulu. Bw'oba oyagala okuwangula n'okusukkuluma mu nsi eno, tonoonya busukkulumu, kubanga obusukkulumu tebabunoonya. Naye zuula ekirabo kyo oba omuwendo gwo. Ekirabo ekyo kikuze, okikozese okumalawo ekizibu kyonna ekiruma abantu. Olwo ogenda kufuuka wa mugaso eri obulamu bw'abantu abo. Oluvannyuma kati abantu bo bennyini bajja kukusukkulumya mu bo nga tolwanye na muntu lyonna, era bakuwe ebyo byonna by'oyaayaanira. Katukomaawo. Banguka mu nteekateeka, mu nkola, mu ntetenkanya n'enzirukanya ya bizinensi ng'owuliriza Business Tip wano mu Bwakedde Mpulira.